ngenda kutanya ku nsonga za Vicky Ajoko. Njimanyi bangi mubadde mulindiridde kyeyo initiative eyogera kyo ku bino ebigenda mu maaso kubanga ffe tuli mu musango ogwa Vicky Ajoko. Njagala byowulidde mukwano gwange byolabye biteeke ebbali kati nkuwa ekituufu. Byolabye ne byowulidde biteeke ebbali. Ngenda kuwulira gavumenti y'e Syria eyagala ki? Era gavumenti y'e Syria erindiridde ki? Era ensonga za Vicky kyeyo initiative Uganda tutuuseewa. Nga sinnaba kugenda mu maaso kunnyonnyola ebyo bye nkubuulidde okusooka. Njagala okusooka okuttanya ku vidiyo eri mu kutambuzibwa nti Vicky yakkiriza nti yasse mukama we bayatta mukama we. Bw'obanga omanyi kye bayita okunoonyereza, weetegereze vidiyo eyo, tugenda kugizannyako mpola. Vidiyo egenda kuba mpanvu. Vidiyo eno waliwo we baalaze nga Vicky bamubuuza mu Luwarabu naye nga waliwo n'amutranslatingira oba amuvuunulira n'amuddiza mu Luzungu. Ako kapaati bwe kaavuddeko ate ebyazzeeko ne batulaga nti bamubuuza mu Luwarabu nga ye addamu ebibuuzo. Wekaba nga kapaati akaasoose babadde bamutranslatingira kitegeeza Vicky tamanyi Luwarabu. Ate vidiyo gye yeeyongera mu maaso ne batulaga nti omuvuunuzi takyaliwo oba takyavuunula. Vicky bamubuuza bubuuza mu lulimi Oluwarabu n'addamu ebibuuzo. Bw'obanga omanyi kye tuyita AI basobola okukwata ekifaananyi kyo oba vidiyo yo ne bakwogeza naye nga si gwayogera naye ng'oli bw'atunuulira emimwa gyo alaba nti gwayogera. Okuleka omuntu amanya ebyokunoonyereza n'omuntu asobola okwekkaanya vidiyo n'amanya one original oba vidiyo si original nkwatemu. Kati wabanga Vicky mu kusooka baamu interpretingidde ne bamuvuunulira, lwaki mu bupaati obwazzeeko tetuwulira nga bamuvuunulira era n'omuvuunuzi tetumulaba? Tulaba amubuuza mu Luwarabu nga Vicky addamu ebibuuzo bye bamubuuzizza. Omuntu amaze emyezi 6 Oluwarabu yaluyigira wa? Era bwe baba babadde bakimanyi nti Vicky Oluwarabu aluwulira, lwaki ati fasiti bamuteereddewo omuvuunuzi ate nga ye vidiyo y'emu bu vidiyo si bwanjawulo? Kansooke nkuzannyire ku katambi kano. Vidiyo egenda kuba mpanvu naye giwa obudde ate ogitambuze. Ngenda kunnyonnyola ye kati tutuuseewa era gavumenti y'e Syria eyagala ki? Era ekisinga obukulu Vicky akyali mulamu n'ennaku ezo ze baataddewo simanyi 28 Febu lwe lusembayo bamutte bifu. Tusooke tuveeko mu katambi kano okeetegereze bulungi nnyo. يعني ما هو الدافع لارتكاب هذه الجريمة؟ شو السبب؟ What is your motivation that make you kill Madame Huda? Because she told me that Vicky, don't pick anything in Barat, you have already poisoned. She was sitting there. That is where I'm sitting. اسألنا إياها كيف دخلت عليها وقتلتها؟ That night, by the time I did this, we remained only two because the son was staying here at around midnight. Akatambi kano obanga okegendereza. Mu kusooka bamuvuunulidde naye ate ebyazzeeko tebamuvuunulidde. Gwe ng'era tobeeramu muli kugamba naye. Wabanga omututamanyi Luwarabu, how comes nti kati be bamubuuza asobola obiddamu? So ngenda kubagamba nti vidiyo eno si ntuufu. Mu kifo ky'okwongerayo vidiyo eno era simanyi ali mabega wa bino oba yes tuyinza okuba sife bannayuganda nga bali be bali emabega wa kino okulaba nga omusango gusinga omwana ono nga baagala okumanyisa ensi nti ddala omunnayuganda yatta boosi we. Mu kifo ky'okwongerayo akatambi kano ne mu kifo ky'abannayuganda okubikuliriza, bannange tuwongere okuba omulanga ku gavumenti y'e Syria, tuwongere okusaba justice eri sister waffe Vicky, tuwongere okusaba justice nga tukoowola buli asobola abali mu gavumenti. Bannange abali mu gavumenti awo paati gye njijjako kubanga gavumenti y'e Syria tennalabayo message n'emu eva mu gavumenti yaffe.
era ebbaluwa ze bali mu kufuna ziva mu kitongole kyakyo Initiative Uganda. Naye ate nga gavumenti mwavayo ne mugamba mugenda kukola ekisoboka nammwe mutekemu omukono mu kununula Vicky. Gavumenti ya Syria yeetaaga okufuna ebbaluwa yonna oba message yonna okuva mu gavumenti yennyini, naye tekinnakolebwa. Ezaffe ebbaluwa bazifunye, era nga nyongera okubakakasa nti olunaku olwayo tubadde tulinda response yaabwe oba okuba nti batuddamu. So we butuukira ekiro nga tebatuzzeemu, tugenda kulinda ate olw'enkya tulabe ki kye batuddamu, kubanga ebbaluwa zaamaze okubatuukako. Endala ze twasindise kubanga si ze zisoose, twazzeemu ne tusindikayo amabaluwa amalala era gaatuuse. Naye gavumenti y'e Syria yeetaaga okulaba ku bbaluwa yonna evudde mu gavumenti yennyini eya Muzeeyi Museveni. Kye kimu ne ku Kasumba Juma. Buli kimu kyakolebwa y'ensonga Kasumba Juma ebbanga lye bamukwatirako akyali mulamu teyattibwa. Naye balindayo gavumenti yaffe yennyini esituke. Bannange kye mwakola Kasumba Juma, gavumenti ya Uganda, era si kye mugenda okukola ne ku Vicky. Kubanga abalwanirizi b'eddembe ly'abankuba kyeyo bakoze ekisoboka kyonna, era tukoze ekisoboka naffe nga Initiative Uganda okulaba nti Kasumba Juma akyali mulamu. N'olwaleero tulwana ku Vicky Ajoko okulaba nti afuna obwenkanya. So gavumenti tubasaba, banange tubasaba, banange nga bwe mututema omusolo omungi bankuba kyeyo, ennaku zino omwana bw'asindika akakadde batema emitwalo 16. 16 nze omwezi oguwedde nine yansindikira akakadde direct ku akawunti yange. Akakadde ne bakatikechulako emitwalo 16 ne bagitema. Kati teberezaamu omusolo gwe mujja ku bankuba kyeyo mungi, naye ate tebafuna kuyambibwa. At least tusaba gavumenti muveeyo ekyolumu. Muveeyo ekyolumu tulabe nti gavumenti kale ekoze, kale ono bamununudde, kye twetaaga okulabako. Neba naye tekinnakolebwa. Naye nga Vicky Ajoko byonna ebigenda mu maaso bamikwano si bituufu. Vicky Ajoko tannaba kusalibwa musango gonna, era tebannaba kuteekawo nsaleesale nti olunaku bwe luti, nedda. Ekirala Vicky Ajoko tannaba kukkiriza nti ye yatta boosi we. Tannaba kukkiriza. Era waliwo abawarabu bali mu Syria, ndowooza balina account ku TikTok bali babiri, bakola video nga bagamba nti abaana b'ewaka, ku baana b'ewaka abalenzi kwe kuli eyatta maama we. Nga boogera bino bawarabu bennyini bali mu Syria. Kati bakola abaana abaleesoboka kyonna babe ng'omusango gusingaani Kadama. Ekirala actress omulamba, bannange tubeeremu n'obwongo obulowooza. Actress omulamba babulwayo batya footage wa kamera, kale mu kisenge mba temwalimu kamera, era baali tulaze nti bwe yamala okutta n'ava mu kisenge ntumulaba mudira pakuka afuluma ebweru. Ennyumba ya actress omulamba ebulamu etya kamera wadde wabweru, wadde mu ddiiro ebulamu etya kamera. Kitegeeza mba mwali mu kamera baazijjamu nga bamaze okutta, oba baazijjamu nga bagenda okutta, oba nga baamala ne bajjamu footage. Kati baagala omusango gwonna gudde ku Kadaama, bo bayiseewo kye baali bayisaawo. Twerabidde nti oli na actress mulamba. Bannange Vicky tulekera omusalira omusango n'okwongerayo bye tutamanyi, wabula tusabe justice. Kyenyiza okubagamba tusabe justice, nga tusaba justice okuva mu gavumenti y'e Syria, nga ate tusaba ne gavumenti ya wano esituke, kuba gavumenti y'e Syria gyerinze. Kyekyo